Ebbaluwa yawandiikibwa Yuda. Nze Yuda omuweereza wa Yesu Kristo era muganda wa Yakobo, mpandiikira mmwe abaayitibwa ne mwagalibwa Katonda Kitaffe era abakuumibwa Yesu Kristo. Okusaasira n'emirembe era n'okwagala byeyongere mu mmwe. Abaagalwa, bwe nnali nga nfuba okubawandiikira ku kulokolebwa kwaffe ffenna, ne ndaba nga nteekwa okubawandiikira nga mbakubiriza okulwanirira okukkiriza abatukuvu kwe baaweebwa omulundi ogumu ne biggwa. Kubanga abantu abamu abatatya Katonda bebbirira ne beetabika mu mmwe. Be abaayogerwako edda nga bwe baasalirwa omusango okubasinga. Be bantu abaafuula ekisa kya Katonda ekyekwaso eky'okukolerako eby'obwenzi, ne beegaana omufuzi waffe omu yekka era Mukama waffe Yesu Kristo. Newankubadde bino byonna mwabimanya dda, njagala okubajjukiza nti Mukama bwe yamala okuggya abantu be mu Misiri, oluvannyuma yazikiriza abo abatakkiriza. Ne bamalayika abaasukka obukulu bwabwe bwe bukoma ne bava mu kifo kyabwe, mujjukire nti Katonda abakuumira mu kizikiza nga basibiddwa enjegere ze batalivaamu ennaku zonna okutuusa olunaku olukulu olw'okusalirako omusango lwe lulituuka. Era mu ngeri y'emu ab'omu Sodoma ne Gomora n'ebibuga ebirala ebyali biriraanyeewo abaayenda ne bakola ebitali bya buwangwa, baaweebwa ekibonerezo eky'omuliro ogutazikira ne baba ekyokulabirako. Bano nabo bwe bali, balimbwalimbwa ebirooto byabwe ne bamalamu emibiri gyabwe ekitiibwa, ne banyooma obuyinza bwa Katonda era ne bavuma ab'ekitiibwa ab'omu ggulu. So nga Mikayiri Saabamalayika bwe yali ayomba ne Sitaani nga bakayanira omubiri gwa Musa, teyaguma kumugamba bigambo bivuma nga amusalira omusango, wabula yagamba nti, Katonda akunenye. Kyokka abo byonna bye batategeera babivuma, ate ebyo bye bategeera mu buwanga bwabwe ng'ensolo ezitalina magezi bye bibazikiriza. Zibasanze, kubanga ekkubo bakutte lya Kayini. Olw'okwagala ebyokufuna, bagudde mu nsobi ya Balamu, bajeemye nga Koora ne bazikirira nga ye. Embaga zammwe mwe mulagira okwagalana baziziyiza okugenda obulungi. Bo bajjirira kulya nga tebakwatibwa na nsonyi okwefaako bokka. Balinga ebire ebitwalibwa embuyaga ne bitavaamu nkuba. Balinga emiti egitaliiko bibala mu makungula, egifiiridde ddala ne gisimbulwa n'emirandira. Balinga amayengo g'ennyanja esiikuuse. Babimba ejjovu ly'ebikolwa byabwe eby'ensonyi. Balinga emmunyeenye ez'enjeera, bategekeddwa okubeeranga mu kizikiza emirembe n'emirembe. Beebo Enoko ow'omusanvu okuva ku Adamu bwe yayogerako bwe yalanga nti, Laba, Mukama ajja n'enkumi z'abatukuvu be, okusalira abantu bonna omusango gusinge bonna abatatya Katonda, olwa byonna bye baakolera mu butamanya, n'olw'ebigambo byonna ebibi aboonoonyi abatamutya bye baamwogerako. Beebo abatolotooma, abeemulugunya era abagoberera okwegomba kwabwe okubi. Akamwa kaabwe koogera ebigambo eby'okwekulumbaza era bawaanawaana abalala olw'okwegasa bennyini. Naye mmwe abaagalwa, mujjukire ebigambo ebyayogerwa edda abatume ba Mukama waffe Yesu Kristo. Baabagamba mmwe nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibawo abasekerera abakkiriza era abagoberera okwegomba kwabwe okubi nga tebassaamu Katonda kitiibwa. Beebo abaleeta okwawukana, abeemalidde ku by'ensi era abatalina mwoyo mutuukirivu. Naye mmwe abaagalwa, okukkiriza kwammwe okutukuvu ennyo kwe kuba kubeera omusingi kwe muzimbira obulamu bwammwe nga musinza Katonda mu mwoyo mutuukirivu. Munywerere ku kwagala kwa Katonda nga mulindirira okusaasira kwa Mukama waffe Yesu Kristo okubatuusa mu bulamu obutaggwaawo. Abo ababuusabuusa mubakwatirwe ekisa. Abalala mubawonye nga mubasika mu muliro. N'abalala mubeegendereze mu kubakwatirwa ekisa nga mukyawa n'ekyambalo ekyonooneddwa empisa embi. Oyo ayinza okubakuuma ne mutagwa n'okubatuusa wali mu kitiibwa kye nga temuliiko bbala era nga musanyuka, oyo Katonda omu yekka atulokola ng'ayita mu Yesu Kristo Mukama waffe, abe n'ekitiibwa n'obukulu n'obufuzi n'obuyinza okuva edda n'edda ne kaakano n'emirembe gyonna. Amiina.